Okay, ambaniliza atenera ku channel eno eya Unique Media. Mwebale kubanga mulaba, mwebale kubanga mukomentinga, comments tuziraba, okutuzaama amaanyi tukulaba, era nga tujja tukolera ddala oba oli awo bye mutusuubiramu oba n'okusinga. Osamike ng'emanya gange era nga Wafula yali ku kamera. Wafula erinnya ly'eddala gwani? Wafula ego Wafula Oguti. Yes. Wafula Oguti yali ku kamera, buli kimu kyolaba yakikwasaganya kubanga okifuna bulungi. Tukomyewo of course ne Ronnie Musumba Ronnie Omusmba Ronnie, tube nga tetweyongera okumanya ennyo ku nsi y'emyoyo. We namuleeta luli mwamwagala, comments naziraba era nga tetunaba kutandika wamala okubabuuzaako. Ngina londa ebibuuzo biringa nga 3 oba 4 oba oli awo bye tuba tutandikirako bina bennya abantu bye baabuuza mu comments. Buli kibuuzo kye mwagala mukiteekeko, yakubangezaako munoonya. Schedule very bit tight, naye ajja kunfuniranga ku budde oba oli awo lwemba munoonyeza wensuubira. So mukulu Ronnie, njagala olamuse ku bantu abo, message baajagala, message baajembulesinga, but of course mubaamu era naabo nga bwe batugamba wano nti si buli omuntu ajja kukwagala. Wabaawo of course abapinga, naye nga abasinga message baajagala. Sawo babuuzeeko then tutandike program y'olunaku olwaleero. Musibe mutya bannyabo ne basebo, amannya geego omukulu agoogedde ne besigaddamu. Nebaza Katonda olw'omukisa guno gwampadde okuddamu okwogerako nammwe, kubanga mukyatulaba. Mwebale kutambuza butambi, ababutambuza omulimu tugukoze fembi era ffenna okulaba nga message eno etuuka abantu bangi, abantu okwongera okumanya ki ekijja nakyo ekiri mu nsi y'omwoyo. Kubanga nabagamba the other time nti buli kyonna kye tulaba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kitandika na bulamu bwa mwoyo, kitandikira mu nsi ya mwoyo ne kiryoka kijja ne kihappeninga mu bulamu bwaffe obw'olwaleero oba obw'obuliwo. So mbebaza mwebale kutambuza butambi, mwongere okutambuza obutambi buno. Kyonna ky'osobola okukola kikole ku lw'omulimu guno ogenda mu maaso. Tambuza omulimu gwa Katonda guno, abantu bamanye ki ekigenda mu maaso nakyo ekigenda okujja. Muganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono. Asobola okweditinga mu video zino n'oteekako wansi ebigambo nga bya luzungu, nga message esobola n'okugenda, kubanga tetutunulidde Uganda yokka, twagala message eno etambule n'ensi. Nakyo Mukama ajja kuweeramu omukisa. Esebo. Okay, tugenda tandika program bano bakwanjula kitugenda kwogera kwangenda kuwa omukisa gwaba akyanjula kitugenda okwogerako olunaku olwaleero sebo. Moyo yakulungamizza atya Mukama wange. Njagala tutandikire ku waliwo ebibuuzo ebimu byenjagala bye nalaba nga byetaaga okuddibwamu, byetaaga nga tubireka nti biddiddwamu tujja tukoze service eri abalabi bano. Nja kusooka n'ekibuuzo ekikwatagana ku kirooto kyawandiikibwa, ngenda kisomako wano, nakiteekawa. Ono omukyala agamba, simaba mukyala, naye ya commentinga ku YouTube n'agamba nalabye video eno ku TikTok n'ensalawo following ku YouTube, naye yagenze n'ayogera ku nekiresi bw'abakyala obw'omu kiwato, nabadde mbuyina n'ensalawo mbujjemu, naye nga mbujjamu nawulidde amaloboozi g'abantu nga gansekerera mpaka gye nabusudde. Nkusaba omumbuulize kitegeeza ki? It happened on 28th August 2023 lwe nabujjamu. Sokoddemu ekyo. Ebimu ku bintu bye twogera kati omukyalo ne wabanga abadde takkiriza, ekyo already kimumala okukkiriza. Okujjamu essaati kangeze nenzijjamu essaati yange eno, nempulira amaloboozi nga kibadde tekindiiko, tekimbeerangako.
ekyo kiba kyanjawulo. Wajjamu obuntu obwo olw'okuba wawulira oba walaba vidiyo gye walaba bane mwebale kutambuza vidiyo sebo weebale mulimu gw'amaanyi kama kuwe kyonna kyoyetaaga era kyoyagala nammwe abalaba. Ekibuuzo ekyo kyabadde abuuza indirectly nga tomanyi weeyambula omwoyo gw'obwenzi gusobola okuba nga guviira ddala mu famire yammwe, era bw'okuba ekifaananyi osobola okwetunula mu famire yammwe nga bonna bali muli mu uniform emu, ffenna batwagalako ne tukomaawo, batukola bwe bati ne tukomaawo, kubanga waliwo emyoyo egitwambala nga giyita mu bye twambadde oba ebimu nga tubyambala just nibanga additional demon, omwoyo ogukwegaseeko obwegassi. So osobola okuba nga wayambala indirectly nga tomanyi n'oyambala omwoyo gw'obwenzi oba ogw'okwaka, kubanga buli butiiti bwe bukoma okubeera mu kiwato gutandika okusitula okwaka n'okwagala munda mu ggwe. Buli lw'otambula ne bwenyeenya tomanye kyewali Mukama kye yakuyamba kyali kyakuvaamu. Osobola okuba nga mwoyo gwa bwenzi naye nga obutiiti butambulira mu mwoyo gw'obwenzi nnyo. Ate ng'ebintu ebimu ebituwasa n'obufumbo ebimu ebituwasa bisotasota solosolo bintu biri fane bigere obutiiti obwo era olina kye wasimattuse, olina kye wawonye byeyesa amalowoozi ge yawulidde gaseka, walina kye wasumuluddwamu. Kati alina kikomyawo yabugyemu byagenze, alina kyalina okwongerako? No, just kwenenya gambe Mukama ansonyiwe endagaano zonna ze neekolera nga mmanyi nga simanyi. So endagaano ezo nazeenenya ze neekolera nga nyambala obutiiti buno oba olugoye luno oba ekyambalo kino nga simanyi oba nga mmanyi, nzeenenya ningira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu, kyo nga kiwedde. Okay, ndowooza oyaddibwamu bulungi. Then ekibuuzo ekirala kinaaba kye baasinga okugira ennyo, sitaani. Waliwo yabuuza n'abuuza nti sitaani afaanana atya? Sitaani mugamba sitaani, nalaba sitaani, sitaani yantuukirira, afaanana atya? Sitaani ekyambalo kye kisinga obukulu musota, kyekyambalo ekikulu, era bw'obanga obadde owuliriza abantu oba abamukoleddeko asobola okuvaayo ne boogera. Ekigambo ekyo kizibu okubanga bwe baba boogera tebakyogerako ebiseera ebisinga, naye nga ayambala n'ebifaananyi by'abantu, ayambala ekifaananyi ky'obuntu naye nga ekifaananyi ky'ekikulu kyajjiramu wano mu nsi ebiseera ebisinga musota, naye n'abantu abambala. Naye nga sitaani malayika nze olunaku lumu we namulabako mu maaso bwe nti omusota oguyina likeness ey'obuntu mu maaso, bw'omwetegereza ennyo bw'oti olabamu omuntu mu feesi ye, like omuntu eyeekwese muki. Yes, kubanga omusota guyina entiisa, ne bw'oba ggwe ne bw'oba bagambye wali wabaddewo omusota era obaamuuka entiisa ekwegattakaawo. So ayambala kigamenti ekyo eky'omusota kubanga ye musota. Ebintu bye olugoye olusinga obunene musota olwa sitaani, nga ndaba sitaani ng'ava mu bunyanga akoye talina maanyi, nga musota omunene nga gulina emikono n'ebigere. Jjukira mu lubereberye omusota gwalina emikono n'ebigere, Katonda mu kutonda, naye mu gukolimira yagugamba okutandika okwekulula. So sitaani kyo kyambalo kye eky'amaanyi. So wano okujja okusinkana abantu ebiseera ebimu atera n'okugira mu bifaananyi by'abantu, asobola okwambala ekifaananyi ky'omuntu, ayagala nnyo ebifaananyi by'abantu naddala ng'ayagala kozi ye aleeta confusion noba nga tomutegera, yeekweka ye embeera ze zakwekweka. Kiringanga nti omuntu asobola okuloota ekirooto nga maama we
yafa myaka mingi ng'amusaba ssente nti leeta mwana wange ogenda kusuubula enkera. Ali omukyala yali annyumiza n'aŋŋamba nti yalootanga buli yafunangawo ssente mu bizinensi ye ng'agenda osuubula ebintu. yalina edduuka nga maama we aloota maama we ng'amugamba muwala leeta bambi leeta ssente ezo ngende nkusuubulire. kati ng'azikwata ng'azikola ki mu kirooto, naye nga talina kumanya nti ono maama yafa mu kirooto oba okumanya okwa nga takulina. naye nga wamala ova mu kirooto ajjambulamu buno obwa bulijjo agamba maama yafa ate muwa ntya ssente zange. olwo kumakya ebizibu nga bibaawo, akasente ke yadde ategese aka bizinensi ng'akagenda mu ebizibu ebirala. Kati kambuzeeyo ekirala kimu, era ekyo kye basinziddeko nga bambuuza, badde bagamba nti twakiddamuko luli naye tewakibalansinga bulungi, ndowooza tewakidigestinga bulungi, so tebakitegeera. Baali bagamba nti nno sitaani waaba atuma abantu bano ba devil worshippers baani, lwaki abatuma mu kyaki? Tebawuliranko nti baba batumyeko ewalala nga si kyaki. So nga babuuza, in fact omu yadde specific n'agamba abasiraamu bo tabatawaanya, nze kambere specific okusinziira ku kibuuzo. Tawuliranko nti bamutumye mu muzikiti, tawuliranko mbunze bantume eno. Lwaki babatuma mu kyaki mwokka? Wakiddamu luli naye ndowooza tebakutegeera bulungi, so mba njagala nakyo kijjewo. Ekintu ekyo oba ekibuuzo ekyo kirungi, naye njagala gwe wenna alaba era awuliriza omanye nti buli kintu kyonna ekiri original kitambula ne dupe waakyo. Buli kintu kyonna ekina original kiina duplicate. Bwe weekubamu tooki gwe gy'ogwa yonna nga temuyina bavuddeyo nga ba dupe, manya ekyo kifu. Bwe kityo ekintu kyonna ekiri original kiba ne duplicate. Bakola sabbuuni wano, kampani zikola sabbuuni, neera tulina sabbuuni gwe tukozesa noga ono duplicate bannaaye. Kati buli kintu kyonna oba buli ddiini yonna nga terina duplicate, sitaani tasobola kukola duplicate kubanga tasobola kukola duplicate mu duplicate. Ewali Katonda sitaani alina okubeerayo eri. Saidi ene wali ekizikiza wali ekitangaala, ebintu bitambulira mu dimensions ezo bbiri. Ewali ekitangaala eno wabaayo ekizikiza, tulitudde mu kisiikirize wano, naye ate wali omusana gwaka. Kitegedde walina obaawo omusajja, so tosobola abeera mu makkati awo, yo either mu light oba mu kizikiza. So kyogezaako gamba naddamu luli ne mbagamba sirumba muntu yenna, naye njagala jasimba jjeko obutambaala ku maaso, kubanga abantu abamu mmwe kummwe mutambuddeko, abalaba mutambuddeko, mugenze mu mawanga mangi, mulabye ebiriyo, nga n'agamu ye wasibukane enzikiriza zaffe. Mumanye osobola okweddamu ekibuuzo gwe kennyini ekyo. Ekirala nti the other time nabagamba nga bwe mbagambire nti buli kintu kina ekintu ekituufu kina okuba ne dupe waakyo. Beerimbise mugundi, kino bakoze bwe bati, kino bakikoze bwe bati, so kina okubeerawo. Ekirala nti bwe mbanga ndi nkwatagana naawe kizibu okukulumba, oba bwe tubanga tulina enkolagana nze naawe nga tulinamu akantu ke tukwatagana oba ke tufaanaganya, seera ebisinga sobola kwagala ku bwe manga tukikomyawo. Kyemmanya abantu bategedde, njagala gwe wenna alabo kyemmanya okitegedde ekyo, kankikomyawo.
kale akikomezaawo. Nabagambye tukyatambula n'omusumba Ronnie, n'enjala yisaawo kano mbagambe nti oyo yenna yenna ali eyo nga owagira enjiri eno oba message eno etuuke ennyikire mu bantu bonna, obuwagizi bwo bwonna tubwaniriza. Osobola okunkubirako ne tulaba engeri gye tukikwasaganya. Oyo yenna mu nnyamba yonna gy'oyinza okuyamba naye nga basically omulamwa guli ku message ya Ronnie eno okunnyikira mu bantu, okugitegeera oba okugibunya eggwanga mu layini eyo, ng'olina kyoyinza okutuyambako oba okussaako ettofaali, tukwaniriza enamba. Osobola okunkubirako ne tulaba nga tuteesa, tulabe engeri tuyinza okutambuza message eno, because wetagitambuza, trust me, kigenda kutuddira. Aye tujja kuba twejjusa nnyo because tulina omukisa oba oliawo okubaako ebimu bye tukomya. Waliwo ya comment ze naŋŋamba, Sami wotaalokoke, kusinza ku story ez'okola wotaalokoke, ojja kubaako akuloga. Eŋŋamba naye abaana bano lwaki bantyoboola okutuukaawo, banaye ndi musajja mulokole. So olunaku olwaleero Ronnie, kyemmanyi wanzibiddeko katono, tewandiriddemu byonna, naye wangene tugenda kutambulira ku music. So kywa nagambye ngenda kuwa omukiso yange leero twogera ku ki mukama wange? No, tugenda kwogera ku bintu bingi, naye ne music tugenda mwogerako. Eri gwe wenna ayagala music, mbadde nzija nkusanze olina gundi ku matu. Buli muntu yenna ayagala music. Osobola okwebuuza music kigwowuliriza, kikibuuzo kyensooka okukubuuza. Kubanga kuzimu ku sitaani ebintu byazaakola okwongera okunyweza obwakabaka bwe, n'okwongera nti nabagamba nti omusota tegulina maanyi, gwajja tegulina maanyi, naye ku nsi kuno gwe gufunidde amaanyi okulaba nga gunywa amaanyi, abantu omusaayi mungi ogugenda oguyiika, abantu abava mu kwagala Katonda bangi ne bagwa ne badda eri omusota guno. Kati gukoze guteeseteeseyo n'enkola eya music, okuyita mu music. Olunaku lumu nabanyumizaako oba nabagambako na music, nina oluyimba lwe nalaba mulimu abantu 3 nabagamba oba abavubuka. Nina video gye nalaba oba mwalimu omu oba mwalimu 2 oba 5, naye nga nina video gye nalaba mwalimu abayimbi. Bwe nagirabira mu saaluuni nga bansala nviiri, nga n'abaana bateeka mu TV mu saaluunzi. Oluyimba nga lusoundinga bulungi, ne ntunulayo ne ŋŋamba oluyimba nga lwakabi. Kati ntuuka ewaka bwe nagwawo neekanga bataddewo mira ennene mu kirooto, nga mira nnene bweti, mira obunene bwayo ngenda okulaba nga ndi mu kulabira ddala oluyimba olwo lwennyini okuva lwe lwatandika paka gye lwakoma. Wali nalabako katono ne kuno baalundetera lwonna andulaba. Kati mba nkyali mu kulwetegereza bwe nti ku baana abaali bazina, abaana abamu abazinyi ba video vixen oba beebo, omu nga Jezebeli, omu nga Jezebeli. Jezebeli nabo bagamba nti gwe musambu omukulu ogutula mu mazzi, oba yenna abakyala w'obwonoonefu atuula mu mazzi era mu nnyanja. Buli ewali amazzi abeerawo, buli eweekuusa ne muba mulina kaala waka kayita k'amazzi kaala abeerawo. Jezebeli yenna abakyala w'omu mazzi, ayambala ekigoye wansi kigundi kya ngege kya mpuuta nga mermaids, kyennyanja wansi. Ne wano bamusabika obwereere, ebiseera ebimu asobola okwesabika, olumu ajja bwereere. Omukyala asinze okwonoona ensi eno okutuuka ku ssajja eriko olwaleero. Era Jezebeli ku bantu abakyamizza abantu ba Katonda, Jezebeli mu bantu 2, Jezebeli alabika ali ku namba 2.
akyamizza abantu ba Katonda. Bino omwana byabadde ayogera oyo ebya obutiiti simanya biki Jezeberi. Fashions ze tulaba ez'engoye Jezeberi. Abakyala bye bambala n'akunaamiriza Jezeberi. Olwo omulembe gwatuukanga buli mukyala ayina okwambala olupale munda. Kati golo yambadde nga kyambadde kimpi. Oyambala kyaki ekimpi? Anti kyekikuteesaamu babuyita bubayika. N'oyambaliramu. Babuyita bubayika. Obuntu obwo waliwo ekiseera bwakyakiranga buli mukazi omukadde obwana obuto abakazi abakulu zeekuze buli omu ng'ayambala obwo. Anti baleme kunama. Empanvu teziriyo. Njagala mbakakasa mikwano waliwo obuntu bwe tuyitamu nga buntu butono bwe tunyoomoola naye nga tomanyi nti oyambadde ng'oli mu kusapootinga mukulu oli. Jezeberi ataddemu kintu kinene kubanga nabagamba nti luli nawulira eddoboozi nga ligamba nti Sitaani ataddemu kinene nnyo okusuula abantu kubanga ebiro bimuweddeko obudde bumuweddeko. Njagala mbakakase oba oyagala oba toyagala Sitaani obudde bumuweddeko. Oba oyagala oba toyagala. Nina we nabaddeko wiiki ewedde nadde ntudde tuli mu kunyumya n'abantu ngenda okuwulira nga obulamu bwange embeera ekyuka. Mbeera bwe yakyuse n'enkonekitinga mu nsi ey'omwoyo ngenda okulaba nga ebiro bitandise okukyuka n'empulira okubeerawo kwa Yesu okudda like ngadduka like okujja kwe nga kuli ku speed etali ya bulijjo. N'empulira ennaku kubanga abantu tebannategeera. Abantu tebannamanya. Abamu bategedde naye baganye balemeddeyo. Akimanyidde ddala nti kino kyennyambadde si kirungi. Akimanyidde ddala nti obubbi si bulungi. Akimanyidde ddala nti kino kyenkola si kirungi naye alemeddeyo. So Jezeberi ono ali mu videos. Waliwo omusajja omu kama yamundagako emirundi si gumu si ebiri si esatu akutte gospel fraternity. Bye bimu Katonda byatugamba ekkanisa okukola ki? Okuzuukuka. Nti mukanya gamba nti nga gospel waffe tatukola ki? Naye ate gospel w'abalala akola ki? Naye omuntu ali ogu muyimbi w'amaanyi mukadde aluddewo. Yamukutte. Ate era ekikwewuunyisa taata totandika luli nakuleka nga tuteeka bwongo bw'abantu leero yogera ebintu abantu babitegeere. One kyenjala obbagamba tetulina linnya lya muntu lye tugenda kwogera. Ate tuli wano kutyoboola era nga wenzijje mbagamba ku vidiyo zange nti saagala nnyo omuntu avuma abantu atyoboola oba okujereegereza no. Naye tekina kye kitujjako bwe tudiscribinga gwamanyi gwali eyo bonaategeera nekyemmanyi abalaba channel no bagezi bajja kutegeera message. So tugende maaso. Obadde ogamba waliwo akutte music industry muyimbi w'amaanyi agikutta atya gospel. Ayina ennyumba, ayina amaka g'akalina, ayina ekitundu ekimu kisembyayo kisoosa linnya SE G U nkomyawo because navugibwa n'ŋŋendayo. Mwasibidde gospel fraternity yonna. Mwaggalidde gospel yayimbibwa n'agenda okuyimbibwa n'aliyimbibwa ne Uganda oba ne East Africa. Kyokka ate ye tayimba gospel kye kisinga okuntawaanya. Omumanyi gwe njogerako. Nawe nagambye ndi mugezi n'abalabi bagezi. Sina gwe ŋŋambye. Era tewali nange njina gwe ŋŋambye. Naye nga ebyaddala waliwo omuntu akutte. Kakati gw'onyumirwa nnyo vidiyo zaabwe.
sitaani abantu bano nga abarecruitinga buli omu amuwa omulimu. Owulira kampani ziranga abakozi gye mukole gwe ne bagamba agenda wali ogenda kubeera office assistant, era bwe bayita bali mu gundi ya office assistant gira ate tojja kujja mu front desk controllers tebajja kukkirizaayo. Kati buli omu yagenda amuwa omulimu. Tulinawo abakutte gospel music waffe naye ng'ekkanisa erina okugolokoka era ozzuukuka okusobola okulwana, kubanga ennyimba za gospel zonna oluyimba osobola odduyimba ne lukuggyako amaziga, osobola odduyimba n'owona ekirwadde. Katonda atambulira mu bintu bye. Osobola odduyimba ng'omuntu olyo bwe yawulira omukazi oyo bwe yawulira akankubulyeko waliwo omwami yandaba yawulira ku mukutu ogumu odiyo n'agira n'afuna ennamba yange awo mangu mba ndi waka nga nkubira amanjaga ku namba ya WhatsApp nagamba nengamba gwagabye ennamba yange ojjukira. Kati naŋŋamba maze ebbanga nga siroota naye nino bintuntu byempitamu bwe biti ne bwe biti. Neŋŋamba zigenda mwesembereza kamuleke. Ayitawo akaseera katono nkwata nenkiwulira nga nina okwogera naye mugira ku WhatsApp njogera naye mukubira annyonnyola ne mpulira nga njina kwogera nti leero ogenda kuloota teekateeka. Bwe namugamba enkeera nankubira essimu nanga bukya mbadde siroota ejjo naloose nga nzizeeyo mu kyalo nga ndi ewaffe mu uniform buli obukadde oba okitegeera. Nenfuna omukisa ogubuulirwa kyekyali kimukola ki kimusumbuwa okitegeera. So kyengamba nti ebintu bya Katonda abitambuliramu bwe ziba nnyimba azitambuliramu okuyamba abaziwulidde. Kati ne sitaani ennyimba ze azitambuliramu okunyweza obukaba n'obwenzi ye Jezeberi omusambu ogwo gwetonaatona era omuntu waliwo abantu abetonaatona n'asiiga wano n'asiiga eno akakowekoowe n'embulago. Make-up si mubi era temuntwala bubi bannaye naye si buli kintu kigenda kubeera ku gundi. Oli mu kifaananyi kya Katonda, si buli kintu kigenda kubeera ku nze gola seesiiga bizigo nga bondaba wano birungi naye nina ensonga lwaki seesiiga bizigo okitegeera. So waliwo ebintu ebitali kangeze vidiyo ezo zembadde njogerako. Jezeberi oyo gwolaba mukazi mwononefu ali mu fashion, abaana abayimba, abaana abali mu gundi mu secular music abamu bamuweereza nga tebamanyi. Ate waliwo n'abakulu, waliwo omukyala mu mbejja ayina amaanyi agatalina alina wano mu Uganda wali wano naye nga naye gyali be bamu kubali eri wengamba nti mu mbejja omanyi kyekitegeeza nti eri emagombo okubeera ng'oli mu mbejja. Mbwakabaka ffenna tuli balangira bwakabaka bwa Katonda nabambejja era tuyisanga baana naye abaako n'emikwano. Kyono mukwano gwange nsobola omuyitiramu ne mubuulya kino nakiri. Njagala nkukakase gwe naalaba abaana abasinga obungi abavudde mu masomero nga badde balaba balina TV ewaabwe omusambwa guno gwe gubajje mu masomero Jezeberi. Abaana abasinga okwonooneka obwononefu ne bweyongera ewaka ne bagamba nze sijja kudda ku ssomero balina zi smartphone. Abaana abasinga okwonooneka bagenda mu binyumo ne bagenda katugendeko egundi tukyakale
tugendeko egundi tukyakale tugendeko eri kwegamba Jezebeli gy'abatayiriza n'abakolaki n'abambaza ennyimba nnyingi eziri ze bateekako ku TVs ne radios nga za sitaani direct nga toyinza kuwuliramu kigambo nti sitaani like nga oli agamba nti sitaani amwagala nnyo naye nga mukwekeddwamu message ekwekeddwamu nga eyina amakulu nga bo bagitegeera naye nga gwawuliriza tobitegeera naye nga yakukwata bwongo kusiba kwongera ku njegere olowooza ayimba ku birala olowooza ayimba ku mulala oli asobola okuyimba nti bw'osaba addamu ensaala zaffe genda olowooza nti bw'osaba ali ku Katonda nnyo olunaku lumu nina oluyimba lwe nawuliranga edda endowoozi ne liŋŋamba nti toddamu kuwuliriza nnyimba ezo oyo gw'owuliriza oyo alina ekyoto ekirala kyanywako bintu bya byoto sitaani alina ogwoto n'abo bennyini balina ebyoto mu mayumba gaabwe abo abayimbi abatali baabwe bakatonda abatali ku sayidi kubanga amakulu g'ekyoto kyeki kwe kugenda n'ofuna message n'owuliriza okuva eri oli abantu balina ebibbo wansi ebyabalongo kyoto akasimanya akalira simanya bakagira ne bakateeka mu kibbo n'ateeka eyo muteekamu ssente ekyo kyoto gwe toyinza kiraba naku lumu nalina omuntu gwe nali nsabira ngenda okulaba nga ssente nendabako 10 nga bakatadde mu kibbo naye ng'omusota guli mu kwetololera ku 10 lwe keyawaayo mu ssabo nga tagenderedde bakiyita nti bagita mpaabi basamize simanyi engeri gye siri oba bakiyita batya bigali yes nga omusota gwetololera mukati ekyo kyoto mu nsi ey'omwoyo kyaka abantu abamu baaka nga bondi wano nga tutudde wano sikulaba na maaso ga mubiri naye bwe nkonekitinga ku gw'omwoyo nsobola okubaako kyendaba nga gwoyaka ng'oli kyoto jesi olaba muntu ayambadde empale kyoto so kati Jezebeli atambudde ataddemu nnyo ssente ataddemu amaanyi bamuwa ssente sitaani ayina ssente bamuwa ssente bamuwa amaanyi okusuula abantu ne gospel kati akozesa abasajja n'abakazi abali mu gundi era ojja kwekanga nga abaana abasinga aba gospel babadde bakola kolabo n'abamu ku bayimbi abo benjogedde bengezezaako kugira olw'ensonga balina okunyweza buli we bakulabanga ng'ogira nina omuntu eyannumbanga edda ne mumabegako awo ng'ayagala tuyimbe ffenna tukole kolabo naye ng'akugira mu nsi y'omwoyo akuteekamu okwagala omunoonyi sobole mubeeko kye mukola mwenna banoonya n'okukwata n'okutaayiza buli kintu eky'obwakatonda okukijjawo kyova olaba olwaleero sitaani ataddemu ssente mu mipiira okukwata obwongo bw'abantu okubateeka ku tufokasinge ku bintu ebitalina makulu n'osanga omusajja mukulu afulumya ekiro ssaawa 5 temunvuma sina gwe nnumbye afulumya ekiro ssaawa 5 ataddeko kakatooki obusimu buli bukatooki obujjukira ataddeko awuliriza ali muti anoonya sigino kiro ssaawa 7 awuliriza omupiira alinnya omuti abantu babikola tuliwo we twagenda eyo Busoga twalina omukolo gwe twali tugenzeeko omusajja yali atututte yatuvuga mu taxi mabega ddala avaayo adduka ajja ku kyaki we twali tugenze okukola omukolo we bali bagenda okugattira omugole atugamba abasajja beekubye lwa goola egyo ekibanda ne kinyooka omuliro n'okwettabetta abantu babatema abantu betta olwa ataddewo nkugambye mbabuuliramu abalaba teweemalaamu twagala okuwagira nze nali muwagizi wa mpiira nali ngusamba n'ogusamba ne nfuna restriction nti gwesonyiwa omupiira
naye ate talenti zino Katonda yazituwa. Tuzaalibwa ne talenti zino. Sitaani akozesa ebintu bya Katonda ku lw'obulungi bwe.